Basebo ne banyabo nsaba mpandiirize obutongole. Amannya gange Babita Charles Kitanda Kyazze n'eddiranjaza Akabira Omujulu. Abalangira n'abambejja nammwe tubaaniriza okubanga muli naffe ku mukolo guno omuyitirivu nga tutongosa omubaka wa Ssaabasajja mu kitundu kino eky'obukiikakkono. Ssebo omubaka wa Ssaabasajja Kabaka mu Northern Ireland ne England, ssebo tusanyuse nnyo okkulaba. Kakati njagala okugamba nti wajja kubawo empaka z'ebika, okwesa, ekigwo ekiganda, okukocca n'ebintu ebirala. Olwaleero mbanyumize ku zimu ku mpisa bajjajjaffe ze baabeeranga nazo kati emyaka 10 lulamba, naye nga bwe twayigganga nga tulina emigaso gye tuluubirira. Emigaso egisooka kwe kufuna ekiriisa. Ennyama, mumanya ekiriisa ekiri mu nnyama, protein, n'okwambala ng'ensolo bwe mwagikwatanga ensolo nnene nga mugijjako amaliba ne mwambala. Amannya gange nze Babita n'eddirangabe Akabira Omujulu. Amannya gange nze Lavi Nabunya Kibirige ey'Eddirengere Akabira Omujulu. Nagenda e Buddu n'endyayo enkejje. Lwaki tewaleetako? Nali ndeetako akabwa ne kazirya. Lwaki tewakakuba? Nali nkakuba ne kebbika ekiswa. Lwaki tewakisima? Nali nkisima enkuba n'etonya. Amannya gange nze Kamanzi ngenda basomera ekikwatula. Erinnya lyakyo nsanyusa okulaba. Nsanyusa okulaba ndaba kwanika bulada era ddera bali batya abakuuma nawe b'okuuma. Jjajja ow'emmanga bannange baali atya? Ekitontome ekigenda okuddako kigenda kukolebwa omukungu Janet Mukiibi. Matyansi yali ava Kkooki ne munne Goloba Bidambi. Yalina akabwaka akatono akaali kamuvaako emabega. Yalina amadongo enneneko eyali ekulembera mu lugendo. Omusana gwange nze naguyasanga, omusana gwange nze naguyasanga, twakenga. Sisi twagenda mu kibira, sisi okunogayo ebibala, sisi twali tukyabinoga, sisi netolengera essajja, sisi lyali ddene nnyo, sisi watekwavuyo. Tusanyusa okulaba kojja. Kale bawala. Erate kojja. Erate bawala. Siyotya nno kojja. Bulungi bawala. Musiimi mutya nno bawala. Bulungi kojja. Ab'e-Buddu abalese batya. Balese balungi. Bawulire bifa e Buddu. Tuwulire. Bagenda e Buddu. Tuwulire. N'endyayo enkejje. Lwaki tewaleetako? Emyezi mu Luganda baziyita amasooba. January ya Gatonnya. February ye Mukutasanja. March Mungulansigo. April ye Kafumulapawo. Abavubuka ba Young Leadership Forum tubasaba mujje. Amannya gange Babita Ddagala Ssekyanzi n'eddira nte naye nga tuzze mu maaso gammwe
nga tukiikiridde the Young Adults Leadership Forum. Now the Young Adults Leadership Forum, known as YALF. Good evening, ladies and gentlemen. We are the YCT, which stands for the Youth Crime Team, as you already know. We speak out on our opinions towards knife crime and show people our perspective as young, innocent youths that want to change the society. I am James Bumpenje, and I am going to share my speech with you about knife crime. Certificates zigenda gabibwa Omulangira Katerega. Bana bagenda okuweebwa certificates. Youth Crime Team be bagenda kufuna certificate kati. Siobhan Senkubuke mulabye okwolesa kwe boolesezza biki bye bakola okutangira obumenyi bw'amateeka mu community. Thank you very much. Mu bukulu bwange nsaba okuyita omubaka wa Ssaabasajja Ronald Lutaya atubuulire ekigambo kiki era akiggulewo mu butongole. Tweyanziza nnyo, tweyanzike. Abalangira n'abambejja basava ne banaava bansabye okubabuulira ku kigambo. Ekigambo kyeki? Ekigambo si kintu kipya. Abaganda okuva emyaka ebyo byonna myaka 5 bimeka babadde bakola ebigambo, naddala abaami ba Kabaka. Omulamwa gw'ekigambo kwe kulaba nti abantu basangagana n'abaami ba Kabaka ne bababuulira ebibaluma. Tulowooza nti mu kifo ky'abantu okukozesa social media buli kaseera, ate oluusi social media byayogera si bituufu, tukozese ekigambo abantu batubuulire ebizibu byabwe, batubuulire wa we bagenze, we bakoze obulungi, batubuulire tulinayo abaana abasukkulumye mu ngeri ezitali zimu n'abantu baffe abasukkulumye mu ngeri ezitali zimu. Mubitubuulire tugende, nze nja bitwala ewa Ssaabasajja ng'apita mu lukiiko lwe e Bulange e Mengo. Kyekigambo bwe mba njogera ku Buganda nsooka kujjukiza abantu nti Obuganda buyimirira ku mpagi 5. Ate ng'olunaku lwa leero kirungi nnyo nti empagi ezo ziragiddwa. Obuganda buyimirira ku Obwakabaka, ebika, ettaka, olulimi, ebyobuwangwa n'ennono. Mu ngalo kyeki? Kyapa mu ngalo y'enkola eyateekeddwawo Buganda Land Board benkiikiridde olwaleero okuwa liizi ey'ekikungo massive cell mu lulimi olufuutifuuti. Massive cell Ekinyusi ky'omukolo kigenda kutandika. Olwaleero tuli wano okutongoza olukiiko lw'omukungu lwa bukiikaddyo bwa London, South London. Kati mbadde nsaba mpite omukungu Kalanzi. Mpozi muyinza okuba nga temumumanyi, naye omukungu Ssaabasajja Kabaka bwe yasiima akulembere ebbendobendo lino erya bukiikaddyo bwa London oba mu lufuutifuuti kye muyita South London, ye omukungu Kasimu Muguluma. Omukungu Kasimu Muguluma mutabani wa Ayubu Musafiri Kakembo Enyamitanga Mbalala, mutabani wa Ahmed
Musafiri Kikomeko Enyamitanga Mbarara, mutabani wa Ismail Sekandi eyasenga Enyamitanga mu 1809. Agenda kulayizibwa era agenda kwambazibwa ekyambalo kye, ate era abeeko n'obugambo kamu bubiri bwawa abantu batwala. Okusooka okubanjulira omukungu wammwe owa bukiikaddyo South London, omukungu Kasimu Muguluma. Eno y'ebbaluwa eyaviira ddala mu Bwakabaka bwa Buganda mu woofiisi ya Katikkiro eyampeebwa ngikwase Mukungu Kasimu Muguluma okumutegeeza nti Ssaabasajja yasiimye abeere omukungu ku lukiiko lw'omubaka wano mu United Kingdom ne Republic of Ireland. Ekujjaviridde ddala Bulange Engengo banaye obugola lwabutolo. Mukungu Kasimu okwagaliza obuweereza obulungi. Kaakati abantu bandyagadde oyogereko abantu ba South London bakuulireko. Amina. Musomungezenga jumba zonna zimanyira shekalana yazinzikiriza dda zino mukyali muto kati zisisanye muzibona bonna. Omubaka wa Ssaabasajja watwala akazinga k'Ebungereza wano Northern Ireland, Oweekitiibwa Ronald Lutaaya, abakungu ba Ssaabasajja, bannaddiini abatole baseka kawungezi ka leero, abalangira n'abambejja, basaava ne bannaava, abasajja n'abazaana ba Ssaabasajja mwenna munzikirize akawungezi ka leero mbalirize mu bendo lyange lino nkakasanga sina kubuusabuusa tubanoze nkulemberawo. Kuno obuddako kwa kubanjulira olukiiko omukungu Kasimu Muguluma lwe yalonze. Ssentebe Omwami Vincent Mukiibi. Omumyuka wa ssentebe Mukyala Janet Ssenyonga. Omwanirizi Haji Badru Mayisa. Omumyuka w'omuwandiisi Mukyala Barbara Osa. Omuwanika Ssaalongo Geoffrey Kibuga. Omumyuka w'omuwanika Mukyala Margaret Hamid. Owabakyala Mukyala Edith Kakwa. Omukwanaganya w'emirimu Omwami Yusuf Ssenyonga. Omukiise w'ebyobuwangwa Mwami Pius Ziwa. Omukiise atalina kifo kya nkalakkalira Mwami Rashid Sekandi. Omukiise na kifo kya nkalakkalira okubiri Mwami William Mugagga.
w'abavubuka Mwami Richard Tege. Kati ekiddako ab'olukiiko bagenda kukuba kyebajja ekirayiro. Vincent Mukiibi ndayiro olwaleero nga 8 Julayi 2017 mu maaso ga Katonda okutuukiriza obuvunaanyizibwa obw'okwasibwa leero nga mpeereza olukiiko olw'omukungu atwala ebbendebendo ly'ebyafirikadyo okubeeranga n'omulize Ssaabasajja wamu n'Omukama okukumagama abantu ba Ssaabasajja bonna abatalisosola okukola ng'amanyi ate mulungi okumanya waffe obuwangwa n'enno okuweereza okutwasanga munono ekiseera kyonna okukola obutaweera okuzza Buganda mu butiko bino byonna neeyama okubituukiriza okuva n'eleero nga Katonda mulezi waffe. Amanya gange nze Bamundaga Vincent Mukiibi, nzaalibwa omugenzi Sematiko Katende Semukaya Yowaana eyeebase mu Bulemeezi. Ndi muzzukulu wa Semukaya Petero eyeebase mu Busiro, era ndi muzzukulu wa Kawuula Mutamu, ndi muzzukulu wa Nakatanze Butanza, jjajja w'oku Ntikko ye Ndugwa. Omubala guvuga, omuziro Lugave, akabbiro Maleere, omuziro guvuga, omubala guvuga Lwandugwa lwa Katende, Serukulu Lengejja simanyi lunangwira, omunene yagwawa, omunene yagwa Kapeeka, ompaaka wala ng'ebbanja liwedde. Maama nzaala mwogerako nga ndi muwombeefu, Fransi n'abagesera talya nseenene, ebyo bye byange. Amanya gange nze Naluwa Janet Senyonga, omuziro gwange Ngongo. Taata wange azaala omwami Sawulo Waswa Mwanje, era ng'azaalibwa omwami Baleeti Kavuma Ennamungo mu Ssingo, era muzzukulu wa Munaku Kavuma Baleeti era Ennamungo mu Ssingo, bonna bagalamidde awo. Maama azaala omukyala Mariam Nabwami nga wafumbe era naye agalamidde Ennamungo mu Ssingo.